kirabika baayina emboozi y'omukasaka ne Honorable Nsereko ng'emboozi y'omukasaka eyo emboozi y'omukasaka ebeera yaabo abali mu kaki mukasaka temanyibwako baki balala era tebaako na buwandiike bwonna nebeera mboozi y'abantu bameka abaliyo kakati obatongoza Democratic Front ndowooza bakkiriziganya nga basajja ne basajja nti tukwatagane Ecological Party ne DF tulabe engeri gyetusobola okweŋŋanga gavumenti eno n'abo ab'opposition betutakkiriziganya naki nabo era mu bigambo bya Nsereko lunaku lwagamba lwalumba lubongoyo oba olujjukira n'agamba mwalabe kuleeta ono alinganga n'assaawo era n'agamba nti Democratic Front ne Ecological Party bagenda kutuula balabe nga beeronda mu candidate asinga obulungi buli kifo basimbewo ekigendera kyabwe si kyakuweza babaka ba parliament nekyakuwangula bifo biki ebisinga kakati mu mbeera eyo nga ye already amala dde okuwanika nti ayagala ekyobwaki ekya president kakati nga kiri eri DF either okuleetayo president oba okuwagira gwali naye mu coalition ey'omukasaka kati akulembera DF ku lw'omukaaga ng'avaayo ng'akati emulanga agamba nti ngo DF tebagenda kusimba waani muntu yenna ate tebalina gwe bagenda kukola ki kuwagira kireko n'agamba nga awo omukasaka enkolagana eba ekyali ng'otya toleesa ate tewagidde ogaana otya okuwagira mu bufunze ogaana otya okuupagira nga twateesa lwaki obeera munnanfu ebintu bitandika ovaayo eby'omukasaka genda mu maaso ogaana otya okumpa omwana yampeeza kabira ngamba awo kati we bali we tubaagala awo nga bekuba mbaleke beekube ajja kwesotinga bokka n'okwezuula naffe tujja genda tubazuula mpola mpola mubaleke beekube awo we bali temussaayo kigambo kya mubaleke nego politics anyuma so ye season gye tulimu kale saazi buli omu season anoonya gwakuba naye akati nga tuze wekwatako naye kati nga tuze kati realistically ensonga ya Stacia okugenda okuyimba ku lukuŋŋaana lw'enaale lulina ebintu ebikirimu ekisooka either Stacia yayingira mu kintu ky'ataategeera kubanga katukirowoozeeko nti omulundi ogwasooka yali nsobi nti teyakirowoozaako nti yakikola nga tasoose kugamba ki ekinaavaamu teyakyebuuzaako nti bwemba pulezidenti wa NPP neŋŋena nenyimba ku lukuŋŋaana lw'enaaleemu kinaalabika kitya n'agenda ke kabidio kali ketukulaze nga era ne wabaawo aboogera saati enzirugavu era ndowooza n'amasimu ne gamukubirwa okuva mu bakulu mu kibiina naye ate Stacia bwaddamu n'ayimba omulundi ogwokubiri kitegeeza ti yali nsobi kyali kiki kigenderere kati ekyo kikuvuga ne kikuzzaayo ku debate abantu gye baaleeta ebibiina by'obufuzi ebingi bwe byatandika okweyubula n'okujja era kijustifying ensonga era ezimu ku nsonga z'Honorable Nseko zaddayogerako omanyi waliwo omuntu asobola okukuvumya wadde toli mukwano gwe era nga tomulabangako singa telefayina ereeta omugigi gw'abaweereza abapya naawe nojjira mu baweereza abo abapya abaweereza abapya mu nsobi ze bakola naawe zikutwaliramu kubanga oli ajja kugamba bannaye nze abaweereza ba telefayina bonna abapya be baaleta sibakola ki ne naawe ng'oli kitundutundu kwabo abapya bebakola ki kati ekibuuzo omuntu anaalukutwala atya okubeera serious kubanga essaazo ne tukwata omuzendo tugutwala ku kkuba eyo ne tubuuza abantu nti ebibiina ebipya by'omanyi biri bimeka era yajja kugamba ekya Honorable Mpuuga ekya Nsereko n'ekyakusaasira amalabo yenna Stacia mwenna abakwata bateeke mu gundi ki emu kakati kiddayo ku kiri nti ekisooka ekyamazima Stacia ye president wa NPP naye nkakasa tasobola na kukyusisa dinisa lya office ya NPP talina say is a puppet president yes nti omuntu asobola okubeera nga oba just ajayo get this from me
obanga bali ku nkola yeno gye twayogerako we twatandikira nga tugamba ebibiina ebyali bize nga bakuretingawo bibiina kubaako ne kye bagusa okukizimba then babeekogoba anti kakati bw'obanga olina kyoggusa kati yo NPP ekulaze nti eri serious ne presidential candidate naye gwe balonda nga president w'ekibiina ne ku nomination tobaddeeyo oba kitegeeza nti nno obadde toliiwo naye ate n'olabikako opponent kubanga jjo candidate we kasibante yabadde nominated. But let me ask you something. Walabyeko omuntu yenna ava mu kibiina kye ng'avuddeyo n'acomplaininga ku mukama waabwe nkola oba nti bakireka bulesa okuba anti bya mirundi ebiri bw'abanga Station Mayanja tabeerangako mu NPP and from the blue nitumulaba nga bamutuleetedde nga president waakyo kitegeeza nti abakulu mu NPP batuukira Station ne bamugamba nti kubanga Station mabegako twabalaga nti yali alina ekirooto eky'okwesimbawo kuba omane MP Kampala kyesimanyiwa waakituuse era okusinziira ku omu gwe nali njogera naye bagamba nti NPP yasooka kunoonya ono gaye yani Nsereko ki Moses ono yali yesimbye ekawempe mbo gwe basooka okunoonya nga baagala yababeera president waabwe because they need a face kimbadde okugamba nti banoonya muntu already amanyikiddwa and because they need a face esobola okupromotinga pate yaabwe kitegeeza Station waliwo okuba nga akirimu naye nga ye si byayagala kati kyenkuzimbira nti kitegeeza nti bodda ku background webanga background ya Nsereko nayo ntuufu nga banoonya ku Nsereko kitegeeza for them they just needed a face twetaaga omuntu asobola okutuwa highlight nti NPP ya Station nga kibamwetaaza kakati kyanyinza okuba eky'emirundi egyo ebiri nga maybe bye bakkiriziganyako bali tebaabituukiriza kubanga Station okubeera president wa NPP ekisooka kitegeeza ayingidde opposition kyova nti ebigambo bibiri byasooka ng'akulaga nti kati ayingidde opposition ebigambo aweereza ku opposition ekyokubiri ne wabaawo batandika n'omusongamu ennwe nti kati gozze Lwana Kyagulanyi ebyo byonna abibeyalinga at the cost of NPP ekibuuzo yo NPP bye yamusuubiza okumukolera yabimukolera lwaki bino nambi kusiigidde nti Station okuyimba ku Sunday esobola okubanga yandirabisenge ensobi singa jjo teyagenze naye waaba jjo yayimbye kitegeeza si nsobi kyakola akitegeera buki because I don't think asobola okukwata ssente nga bamusasudde ng'omuntu ate saagala mulabe ng'omusiru tebamanyiiko Station tasobola kukola nsobi eyo singa privileges aba NPP ze baakola ki ze baamuwa ze baamusuubiza bazikola ki babazikoze maliriza ntya tugenda mu kalulu nalabye baartist mwagenzo yimbe kololo Eddie Kenzo alina album gye yacompilingidde eya president